kubanga tutambula tugenda mu maaso okumanya kwonna kwe mutambuzizzeeyo awareness zonna zimukoze tubeeyanziza ddala gwafuna message noba ng'ogitambuza noba ng'ogyongerayo eri abantu abali awaka ku ground gwafuna message noba ng'ogyongerayo eri abantu abatasobola gifuna wano gwa sharinga wenna webale nnyo amaanyi g'oteekamu tetulina kuzikiza kubanga buli wobeera ku kituufu ofuna abalabe bangi kyova olaba nti buli wobeera ng'okulaakulana buli wobeera ng'embeera ekyuka buli omu atandika okwogerako ng'omubi buli wobeera ku kituufu buli kaseera buli omu atandika okwogerako ng'omukyamu buli wobeera ng'oyogera amazima so byonna bimulaba tuli ku kituufu byonna bimulaba ebikolebwa ssaawa zino mumanya tuli ku kituufu buli mbeera yonna eriwo etali ntuufu mumanye tuli ku kituufu teri alumba munafu no tewali mu nsi muno alumba munafu never kyova olaba nti ssaawa zino teri alumba mabirizi no never ssaawa zino era balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaawa zino teri alumba presidential candidate mabirizi teri alumba kyalya no balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yalina amaanyi ate nga ye president waffe addako abantu gwe basazeewo kyova olaba nti gwe banoonya yekka kubanga yalimu ekyama yalina amaanyi saa zino yanyeenya kati bano abasajja bajja kugezaako okuleeta obubadi bonna obumanipulatinga bajja kugezaako okuteekawo embeera yonna etudividinga bajja kugezaako okuteekawo embeera yonna eya suspicion bajja kugezaako okuteekawo division amongst the fighters yes teri alumba munafu kyovolaba omukulembeze wa America wamanya nti ono yagenda nti ono yalina amaanyi asobola okunvuganya gwasinga ddala okwogerako buli kaseera n'amutrashinga kyovolaba saa zino buli omu amaaso agatadde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali yeesimbawo omulundi ogwasookera ddala mu Kyaddondo East we yalangirira baavaayo bassebalu baani banne bamugamba nti oyo asobola byakuyimba mujjukira bulungi ekyo buli omu yavaayo n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola byakuyimba buli omu n'atandika omukubaganyako ebirowoozo ku ma TV ku ma radio buli omu n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu anaasobola okuba omubaka wa parliament kati ssaawa zino yeesowoddeyo ayagala bwa president bwa Uganda bagamba ate asobola parliament era buli wolaba omuntu agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alindeko asooka abeereko mu parliament alindeko abeereko mu parliament oyo manya mutiitizi those are the people who can never make decisions in their lives those are the people who will remain in captivity ng'ali awo yasiranira awo agamba anze guno omulimu Katonda gwe yankolera sisobola kunoonya mulala nze no capacity Katonda gye yanteekamu sisobola kusukkawo wano be bantu abo abakoowukoowo abo kati ssaawa zino buli omu agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu asana kubeera mu parliament ate nga lumu mwagambako nti Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola byakuyimba naye olw'okuba nti mutidde nnyo yo succumbing under pressure mwenna mutidde nnyo saa zino mugamba nti kati Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere mu parliament teri university esomesa kuba president ne bogenda ku Harvard ne bogenda ku MIT Massachusetts Institute of Technology teri asomesa kuba president ne bogenda ku Cambridge ne bogenda ku Oxford teri asomesa kuba president kati ssaawa zino kasita mbawulira nga balumbye nnyo people power balumba nnyo kampu ya people power manya ekinyusi kiri awo president waffe ye mutuufu ate Kyagulanyi Ssentamu ne bwanaasigala bw'omu ajja kiggusa ne bwanaasigala yekka ajja kiggusa kozi Kyagulanyi Ssentamu ye Katonda yamutaddeko amagezi ge Katonda yamutaddeko okumanya kwe
Katonda yamutaddeko byonna ne blessings. Kyovula basaawa zino teri asobola mwenganga tewali ne bwoba ofoota ne bwoba gwakola ki ne bwoba gwokola ki. So President Museveni sazo nkyatuleesemu kya manipulation nti gwe kubono ona akuboli oli akuboli. That's the politics right now that Museveni want us to be in. Museveni yagala tufuule busy tuleme kwogera ku sente ze bali kubba. Live ze twali tukola ano buli lunaku zaali za kudemandinga sente za mwi wa musolo nga tudemandinga nti batuwe accountability. Shamira Namagembe, thanks for coming. Twali tudemandinga nya accountability nze nga buli live je nkola ngamba Museveni mutuwe sente zaffe. Nga ngamba Museveni twetaaga okumanya sente zaffe gye muziteeka. Kati saazi no Museveni ataddemu manipulation kati buli omu ali mu people power yalya sente. Buli omu ali mu people power yalya sente. Ekyo Museveni kyatutaddemu nti kati buli omu yalya. Buli omu baamugula. Ladies and gentlemen, we are dealing with a government that has been in power for 35 years. President Museveni aina Bank of Uganda mu mikono gye. President Museveni aina Secretary of Treasury Muhakanizi mu mikono gye. Mutebire asubmittinga wa Museveni. Bajeno bonna basubmittinga wa Museveni. Ba permanent secretary bonna basubmittinga wa Museveni. Ba minister bonna basubmittinga wa Museveni. Buli omuntu gwolabe Uganda saawa zino akolera mwami Museveni. So oba olumbye government emaze mu bukulembeze emyaka 35 nga balina sente Bank of Uganda ya Museveni, you have to be clever and smart. Kubanga buli yetodde Kyagulanyi bajja kugamba nti yalya. Buli yetodde Kyagulanyi bajja kugamba nti yabba sente. Buli yetodde Kyagulanyi bajja kugamba nti ayagala mutta. Ladies and gentlemen, kankubulireko wano gwali yandaba mulungi andaba nga tuli ku live eno. President Museveni tasobola kukola kintu kyonna kirisikinga Robert Kyagulanyi kufa saawa zino. No! That's not how they calculate politics. President Museveni wasindika mbega mu camp ya people power right now. Mission yabwe ya kumanya chi president kyazako basobola kisuppressinga mangu. Kubanga genuine cause, the cardinal role right now, the cardinal cause for this revolution is kujako President Yoweri Kaguta Museveni mu 2021. That is the cardinal role. Kujako Museveni mu 2021. That is the cardinal role. Tewali kirala kyonna. Era President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli we yaberanga katuuti wonna buli we yali nga ayogera kintu kimu. Mission yaffe ya kujako President Museveni ya kufuna bukulembeze bupya. Tewali mission ndala esuka kweyo ya kujako dictator. Kati dictator okutya okungi abira yagala aba suppressing emuleme kussa kimu. Whoever is watching out there, buli aliye yongo kola live videos. Tetuli kuzino live videos kutulaba. Tetuli kuzino live videos in Robert Kyagulanyi Ssentamu ankubire simu. No, never. Si ku live video no la kubanja gala 2k views. No. Don't be fooled out there. Si ku live video no la kubanja gala mberenga. No, sigenda kwesimbawo kubwa MP. No. Sigenda kwesimbawo kubwa LC1. No. Sigenda kwesimbawo wa kansala. No. Never. Sigenda byesimbako nze. Nze ndi wano kubanga njagala Uganda ennungi. Kubanga I get my money every week. Mfuna sente zange every week. Why would I be coming here nenjogera ku bintu ebiru megwanga? Tewali kifo kyenjagala. We can mobilize people here on internet, but can we mobilize down on ground?
Has anyone dared to reach Gulu? Has anyone dared to reach Karamoja? Has anyone dared to reach Padel? Eyo na wali ya abalonzi tebali mu Kampala wokka. Has anyone dared to communicate to people in Yumbe district? Has anyone dared to communicate to people in Kabong? Has anyone dared to communicate to people in Kasese Down? No. Fenna tuli kuba Kampala. Awo Museveni wagendo tukubira. Tetumanyi coordinator waffe w'eggulu oba yalidde. Tetumanyi coordinator waffe wa bimu oba yalidde. Nedda tetubimanyi tulwana. Museveni atufudde biza atulwanaganya. Nti gundi yalya. Museveni teri muntu gwasindika mu people power sawa zino kubega. Kugamba nti awe Kyagulanyi butwa. No. Kubanga saa zino Kyagulanyi Ssentamu wafa ffenna tukimanyi Museveni yabamuse. Right now, if Kyagulanyi Ssentamu wafuna scratch yonna, Kyagulanyi Ssentamu wafuna obuzibu bwonna, ffenna tukimanyi nti Museveni yabamuse. We know that. Of which ensi webeyogedde Kyagulanyi Ssentamu ensi emuyiriddewo omubiri. Museveni tasobola kuba president singa omulambo gwa Kyagulanyi Ssentamu baguyisa mu Kampala. He's not a fool. President Museveni is not a fool. Omulambo gwa Kyagulanyi Ssentamu ne guve magere ne guyita mu Kampala paka ku Shoprite. Museveni abata kyali president. Museveni is not a fool. Museveni is not a fool. So, Museveni tasobola kuba Museveni bambega bonna batadde mu people power. Right at this time, bakulaba president azaako ki the next morning. President azaako ki the next week. President azaako ki the next month. So that naye afuna countermeasures to suppress what they are planning. Numbers zetuliko wano ku internet njagala kufuna tukero akuba ngenda kwogera ku gundi nti yalya doesn't make any sense. Omukulembeze yatugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byo. Museveni tasobola kuwa milioni za 3.5 oba milioni ze 10 oba milioni ze 3 n'ata kukuba kifaananyi nga muli mwenna. Sawa zino n'ogamba nti nvudde mu people power nga you are a threat ng'oli Bulaaya bajja sindika Balamu ne Kasule Lumumba n'omuvubuka akwata video n'ebifaananyi balinnye ennyonyi papasiri nga bazze kuggwa abadde threat e Bulaaya abadde threat ku internet. Beekuba ebifaananyi naawe oyogere n'ebigambo nti nze nvudde mu people power kye baagala. Woba oli worth buying Museveni tajja kugulira wansi wa kitanda. No. Abantu bonna be muwulira nti babaguze bajja basasulira rent just kusuppressinga babagulira obuntuntu babagulira ente 3 just kumanya kituufu kirimu people power kye bazzaako nkya. Teri muntu Museveni gwasasula kugenda kutta Kyagulanyi. No. Museveni ayine mundu zonna. Museveni can wake up tomorrow nga akube Kyagulanyi amasasi n'amutta. Museveni ayine mundu zonna. Let's use our brains. Museveni yaine mundu, yaina zimiji, yaina zitanka. Kyagulanyi amutya lwakuba ayina abantu. President Museveni atya Robert Kyagulanyi president wa faddako lwakuba president wa falina abantu. Abantu weba standing the war for Kyagulanyi, for his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ata Banayuganda unitedly munsi yonna beba protecting the Robert Kyagulanyi Ssentamu right now. Omunayuganda akola tweet about the atrocities in Uganda is the one who is standing for Kyagulanyi Ssentamu. Omunayuganda akola post about the atrocities in Uganda right now, he stands in Robert Kyagulanyi Ssentamu.
Teri mwana Museveni, teri mwana ali mu struggle right now Museveni gwayagala kutta na mulema. No, that is rubbish. That is rubbish. Don't be fooled. Don't be stupid. Tewali mwana sawa zino ali mu struggle Kampala Museveni gwayagala kutta na mulema okutta. Tekisoboka. Temu getting fooled of numbers. Zino numbers of internet. Zikoma wano ku internet. What is on ground? Do we know what our connectors are going through? Tumanya abana bali ku ground chaba getting through. Museveni ya inabuli chimwa ina machinery yonna. Museveni ya inaba professionals zibonna. Waliyo guy akulira barracks ye Masindi. Bamuyita guy Mulugwala. He was in charge of security Benjamin Netanyahu yaja mu Uganda. Kwolo ba president ba general Museveni bonna baba seizing ne baba igamba temuina kola orders oyo guy yalina kola orders yakulira atira le Masindi. Mumanyi lwaki ya training la Israeli. Museveni has the best assassins in his government. Amanyi g'abantu siraba lwaki tetufa kudabiriza mbeera y'abaana bali ku ground. Lwaki tetufa kudonating to the cause. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuwa. Museveni alina best assassins. Tosobola kuba mu bukulembeze myaka 35 noba nga tolina ba best killers. No. Kuba ate oli muyekera. Museveni muyekera. Museveni muyekera. Ekyobuyekera tekijja muggwamu. Museveni ekyobuyekera tekijja muggwamu muyekera. So for the past 35 years, he has trained the best assassins. Trainings abayibo obutu abalungi. Ateka mu sente n'abatwale wa n'abatwale rasha n'abatwale wa ne basoma. Bamuhozi n'abatwala mu Sadihas ne basoma. Abatayina brain ne bajjayo mitwe myerere. Nakomawo kati atweetinga by'abaana bato. Abera ku tweet y'abaana bato. Oba walabye oba oli yena ngo bagira people power. Nga walabye ko ku interview ya First Son Solomon Kampala nategedde nti bannaye Solomon tosobola muteka ku interview ne muhozi na reasoninga omwana as young as he is sagala muteka mu bino bye tulimu naye as young as he is right now Solomon Kampala tosobola muteka ni muhozi mwawulidde omwana confidence gyalina. Juzi nalaba ka video ya muhozi nga ine Andrew Mwenda nga tayina nabya nga nobongo tayina bya kwogera sayo nga tayina kubanga Andrew Mwenda yakola mu ka freestyle awo nga ayega ne muhozi abere nabya yogera naye nga brain tayina bya yogera. Niyo mwana mwamulabe we yabadde awo we bamukyazaawo kagundi awo kashoka abadde awo kagundi kashoka abadde awo ka cinema omwana ngengeri composure gyalina mwalabye First Son composure gyabadde nayo nzomanyi ntunulya nnyo ebintu critically sima kubanga kyemmanyi public speaking is not easy. Woba oli ewe wenna nga baali bakukyazizaako ku TV oba wali okyaddeko ku radio oba wali okyaddeko abantu bonna olina okukolera communication ennene okimanyi kyemba njogerako woba oli eyo. Solomon composure gyabadde nayo ng'ayogera n'omusajja walabye nti ali so intelligent omwana era Solomon singa president waffe